Breaking news. Buli musiramu wenna woli kusaba uliriza. Abateberezi okukola obulumbaganyi ku Gen. Katumba Wamala mu mwaka gwa 2021 omwafiira muwala we ne Katumba Wamala yennyini n'asimattuka okufiira mu bulumbaganyi obwo baleeteddwa mu kkooti. Naye ekisinga okwewuunyisa mu byonna nti abantu 6 abaasimbiddwa mu kkooti Gen. Katumba Wamala yennyini n'abeewerako obujulizi ng'akakasa nti beebo abaamukolako obulumbaganyi. 5 ku bo basiraamu nga bwe balaba mu kkooti awo. Mujjuke twakamala okulaba abagambe nti be batta omukyalo oli gwe baawamba ne basaba kitaawe ssente yani oyo Magala, Susan Magala. Abaleeteddwa nga balumirizibwa nti be batta Susan Magala nabo basiraamu. Bakamala okuyimbula abasibe 9 aba NUP abamaze emyaka 6 mu kkomera 9 wabula 6 ku bo basiraamu. Omuli ba Yasini Machete, omuli ba Umaru, omuli ba Abdallah, omuli baani basiraamu 6 ku bo. Obo kitegeera. Kati nebuuza ekintu kimu. Katumba Wamala alina buzibu ki n'abasiraamu okutuuka okuba nti basobola omukolako obulumbaganyi obwo batte muwala we naye nga baagala mutta. Katumba Wamala kiki yakola abasiraamu? Susan Magala kiki yali yakola abasiraamu? Kirumira Muhammad kiki yali yakola abasiraamu? Andrew Felix Kawisa kiki yali yakola abasiraamu? Kijja kitya okubanga buli bulumbaganyi bwonna oba buli butemu bwonna obugwawo mu ggwanga lya Uganda ng'ababukoze beeyambisizza mundu bakwata abasiraamu? Government ya Uganda etubuulira amazima. Abasiraamu bo beboka beyakkiriza okubeera ne mundu mu Uganda nti nga yensonga lwaki buli wabaawo obutemu obw'emmundu beesooka okuloozaako nti be baatemudde kubanga be balina emmundu. Gavumenti etubuulire ddala kituufu? Kiva ku ki? Kyova olaba mbagamba era nnyongera obbaddamu nga mbagamba nti omusiraamu yenna nga oli muna Uganda ng'olaba ebigenda mu maaso ku busiraamu bwo ne ku basiraamu baganda bo nga bikolebwa gavumenti n'abagiddukanya n'obanga eyo gavumenti ekola ebyo ku basiraamu n'obusiraamu gy'owagira, amazima gali nti gwe definition y'ekigambo busiru. Sikulimba al-muslimu akhul muslim, omusiraamu aba muganda wa musiraamu munne. Goli mujega kikaaki, oli musiru kikaaki, atasobola kutunula bigenda mu maaso ku basiraamu n'obusiraamu mu ggwanga Uganda ne weebuuza lwaki. Wabula gwe n'obanga buli ekigwawo okkiriza bukkiriza nti kituufu mpaka lwe kirituuka ku gwe. Njagala obbategeeza kino. Nze ndi musajja musiraamu n'abo abatulugunyizibwa basiraamu n'eddiini etobola ya busiraamu, naye ffe mu Qur'ani Allah yatulalikako okuwoolera eggwanga nga kyatteeka, si kyakyeyagalire. Okuwoolera eggwanga mu busiraamu kyatteeka. Nga bwe yatulagira okusiiba bw'atyo yatulagira n'okuwoolera eggwanga. Aya namba mu Qur'ani nga Allah agamba kutiba alaykumul qisas, basiraamu mbalaliseeko okuwoolera eggwanga. Era n'atulagira nti ala udhun bil udhun, ala ain bil ain, asinnu bisinni, akusala okutu musale kutu, akujjamu eriiso mujjeemu eriiso, akujjamu olulimi mujjeemu olulimi. Eryo tteeka mu busiraamu okuwoolera eggwanga. Nkakasa mwenna abatukolako ebikolobero ffe ng'abasiraamu n'abakola ebikolobero ku ddiini yaffe ey'obusiraamu, amazima gali nti muwoze ebbanja abaana bammwe ebajja okusasula. Ekyo mubeere nga mukimanyi nti bye mutukolako byonna muwoze ebbanja, ng'eryo ebbanja bwe mutaalisasule abaana bammwe bajja kulisasula oba bazzukulu bammwe. Tebisobola kuggwa bwe bityo musaaga.